Taata Joani ne maama Joani akadde kano bali bombi bali mu kunyumirwa bulamu wabula ate omwana ye Aisha ali mu kubonaabona. Akadde kano Aisha talinaako wantu we yafunye nti wagenda okubeera ewakakasiddwa. Aisha tannaba kuweza myaka 18. Taata Joani musajja mukulu. Aisha si ye yakwana taata Joani. Taata Joani ye yakwana Aisha era amwonoonedde obulamu. Nze ngamba tetwali tunudde butunuzi. Amateeka gaali badde gavaayo ne gavunaana omusajja ono. Otherwise obulamu bwa Aisha bugenda kwonoonekera ddala. Ono omusajja yonoona future y'omwana. Aisha bw'agamba nti maama Joani yali ampisa bubi. Bali kuta omwana ne bamuzza gye baamujja. Kuba bo bamanyi baamufuna batya. So taata Joani yali tagenda kutwala kukozesa advantage eyo kuba nti aganza omwana ono. Aisha singa akadde kana afuna awantu wabeera nti we wano. Omuntu oyo agenda obeera ne Aisha yeetagako support. Aisha ali lubuto. Kubanga waliwo mu ka video ke yagamba nti kino twekikola ku lwango kikola ne ku lwa baby waffe ng'agamba muzeeyi kitegeeza nti omwana ono ali lubuto. Aisha yeetagako support. Social media tusobola okuvayo ne tuyamba Aisha naye tetugenda kukikola forever. Ng'omusajja yayonoona omwana n'amwebakako n'amufunisa olubuto amwonoonedde obulamu ali eri ayinaayina. Aveeyo amateeka gamuvunaane oba akkiriza okulabirira omwana ono wonna wagenda okubeera nti ajja mmuwanga obuyambi. Bannange mbabulire tutunuulidde nnyo sayidi ya Aisha ne maama Joani. Naye Aisha yekka kati yazigwamu era yabonaabona. Maama Joani ali mu bufumbo bwe ateredde, taata Joani ali ne maama Joani bateredde. Tutunuulire ku ludda lwa taata Joani eyayonoona omwana ono ku myaka emito. Tutunuulire ku ludda lwa taata Joani bannange bino tubirabyeko ku bankuba kyeyo nga yagenda okukola nga mukazi mukulu naye n'abanga omuntu gwe yagenda okukolera amutawaanya. Abali ku kyeyo kino wamma mukitegeera ng'omusajja avaayo n'akutawaanya. Era abamu oba oli awo atendewalirwa. Naye Aisha si ye yakwana taata Joani. Taata Joani ye yakwana omwana ono. Era okutuuka okumulimbalimba nti kankupangisize kyemmanyi Aisha. Ku Aisha obubisi bwaliko. Si ye yagamba taata Joani nti mpangisize ennyumba. Taata Joani yamugamba kankutwale nkupangisize ennyumba. Bino byonna tubitunuulira omwana yasobya yeesibya ku musajja omukulu tetumanyi na kumanya mwana muto talina kyategeera ali awo myaka mito. Olaba yasanyukidde ebindaazi nga Sire yamuleetedde ekindaazi n'asanyuka. Kikulaga obuto bwaliko n'obubisi bwaliko. Kati taata Joani yakola ekisoboka kyonna oba yali asobola okukola ekisoboka kyonna okulimbalimba omwana ono okutuuka kati ku ssa lyatuuseeko. Aisha singa avaayo n'afuna obuzibu bonna omuntu bw'ayinza okufuna nga bukosa obulamu bwe. Singa Aisha avaayo n'abufuna ab'amateeka bajja kuvaayo. Era nze kyendabye ensonga zino Mr. Ken yali badde azikwata n'azitwala mu b'amateeka. Bw'azitwala mu b'amateeka abakwasa ensonga ezo taata Joani avunaanibwe. Ate oyo omusajja yali badde aggyibwayo n'ateekebwa ne mu kamera. Kubanga tajja kukoma ku kino. Okitegeera bayinza obutaddamu kuleeta house girl waka. Naye ate era kaalozeza ku gino emyaka emito oba waba yatandikira ku Aisha bangi bagenda okwonoona yonna gy'atambulira. So amateeka gaveeyo tagenda kwonoona mwana abendi amufunisizza olubuto yeese embeera ekyankalanye. Ayina okusigala ng'awa Aisha obuyambi wonna waali bw'abanga kituufu Aisha ali lubuto. Bw'abanga Aisha tali lubuto atandike obulamu bwe bujja waba afunye watereera. Naye nga n'omusajja ono alina obuvunaanibwa amateeka gaali badde gamukolako. Ffenna tutuna Aisha naye singa tubayo ne tuyimira ne tugamba taata Joani avunaanibwe ab'amateeka bajja kukiwulira era bajja kusituka.
so twalibadde tutandika kaweefube ogamba tata Joan avunaanibwe. Mbabuulira kino kituufu, omusajja oyo avunaanibwe, yayonoona obulamu bw'omwana. Aisha si ye yakwana tata Joan, tekisoboka. Kale ekirala mu comment section nalabyeyoko omuwala agamba nti Aisha si ye Aisha mbu ye Brenda. Yagambye ono omuwala mumanyi si ye Aisha ye Brenda. Naye ekyo kuba Aisha agowinze viral, singa abantu bangi abaali bamumanyira baalivudde ne bagamba si ye Aisha, si ye Aisha ye Brenda. So kyemmanyi nti ayinza okuba nga ono yakomentinze just nti Aisha afaanagana mu Brenda, you never know. Ekirala, Aisha mu kyalo gye yatwalibwa abaaliko ku live ya Mr. Ken batuukayo nga maama wa Aisha omuto yasenguka emyaka 2 emabega nga tebamanyi nawa gye yadda. So kati simanyi bazadde ba Aisha bennyini maama taata bamuzalira ddala bali luddawa gye bali oba tebaliiyo. Nze ngambe ensonga eno Mr. Ken yandibadde agiyingira ddala buziba lwakuba nti musajja watu yeetagako support, kuba alina kutambula kunoonya like ba family zaali zibeerawa, ne baba nga baafa asobola okugendayo ne baba nga banoonyereza ekituufu ekifa ku bazadde b'omwana ono, nti ne waaba afunye omuntu agenda okubeera naye amanya buli kimu ekikwata ku muntu gw'alina. Mbabulya tulekerawo okwekerera abantu, tulekerawo okubikira abantu. Bwe kiba kisoboka maama Joan agibweyo mu kamera, taata Joan agibweyo mu kamera, bateekewe mu kamera. Nze mbabuulira ekibi kisigala kibi. Aisha wabanga tanaweza myaka 18, in fact ebeera na defilement, omwana wamuleeta kukolera ate kaakati otandise mweganzikako omujje n'awaka ogenza omupangisiriza. Ayinza n'okuba nga omusajja ono yatandika okutawanya omwana ono oba okutandika omukozesa ng'akyali mu maka ga maama Joan, naye teyali Aisha nti ye yakikola, wabula omusajja ono yaperereza omwana ono. Ngenda kubalaga waliwo bu videos bwe nnina in the next video eddako, ngenda kuleeta video eyo. Bankuba kyeyo abali ku ddungu gye bakolera yonna, bakama baabo abasajja babatawanya. Era abatono abafunako chance ne babalikoodinga. N'engeri ebintu gye biri nnyo mu bakozi b'ewaka bafeesinga challenges ezo. So kati taata Joan ono yeetaaga okuvunaanibwa. Tuleme kukitunulira butunuulizi, wabula ensonga yalibadde ng'etwalibwa mu mateeka, ate bagibweyo ne mu kamera, ensi bayiseemu eggaali bakiwulire. Maama Joan ayinza okuba nga talina musango oba oliawo, kubanga buli muntu yenna alina mujja we. Nga bakwatidde ku musajja oriyakitinga, oyinza obutasigala kyekimu oba okiwulira. Ayinza okuba nga ne maama Joan ng'okutandika okuyisa Aisha mu mbeera eno bweti ng'alina kye yali alaba, obeere waka n'olagamba nga talina kikakasa oba oliawo, kati naye n'akyuka. Abaana bali mu Bawarabu, omuwarabu ne waba asensinze busensinze oba n'akiteebereza nti bbaawe yandiba akwagala oba bbaawe yali kwegwanyiza, muli ye akiteebereza, ayinza otandika okuyisa obubi. Mukazi wati oba oliawo n'omusajja takugambangako kintu kyonna, oba oliawo toyogerangako na musajja oyo, naye mukama w'omukyala atandika okuyisa obubi. Kati ayinza okuba nga ebyo byonna byagenda okujyawo ebityo nga maama Joan alina kyeyali ye nga ye asensinze oba ateebereza, oba okitegeera. So taata Joan oyo omusajja talina kulekebwa ng'ayinaayina. Ze kyenyiza obbagamba otherwise kamaama kagenda kubonaabona, Aisha agenda kubonaabona n'obulamu ku myaka emito, wabanga ali lubuto atuuka azaala omwana, kwegamba obulamu bwe ekisajja kyaboonoona. Ngenda bayitayo video eddako mbalage ku basajja bano engeri gye batawanyamu bankuba kyeyo video obumu mbuyinakoko, so nja kubayitako ku obwo video. Mubadde balabi balungi, ate kankume wano tujja kuba nga tusinkana mu video eddako. Naye nga abantu b'e Jordan bannange mbaagala nnyo, mbalengera mu comment section eyo
abantu be Saudi Arabia namwe mbagala nnyo. Nina mikwano gyange okuva mu America namwe mbagala nnyo 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 nyini ddala. My friends from America, I love you so much. Then nina mikwano gyange okuva France. Bayinza obutategeera Luganda. My friends from France, I love you so much. Thank you for supporting me. Thank you for following me. May the Lord bless you. Then mikwano gyange okuva Dubai. Wonna gwe wosinzira okuba nti olaba video eno. Abe Uganda ate mwe musingira ddala. Mukama bampeere nnyo nnyo ddala omukisa. Temujja okwo musigale nga mufollowinga, comment, like and share. Kusaba nga oba tonnaba kuba nti osubscribinga kinkolere ebeera nga osubscribinga. Womala okusubscribinga ko wansi awo waliwo akantu akajjawo nga kalinga nga akade. Bw'okakoonako ako buli lwe nnateekangawo ka video bwe nti kagenda kuba nga kakutuukako mu budde. Ojja kuba nga ofuna ka notification akakulaga nti ntaddeyo aka video. Weewaawo ate kambagaliza olunaku olulungi, musibe bulungi, musule bulungi, wonna wonna woowangalira okuba nti olaba video yange. May the Lord bless you. Bye bye.